Mukama yeebazibwe nate abaana ba Mukama mwenna abandaba n'abo bampuliriza. Twebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde okubeera nga tusobola okuwuliziganya. Tugenda mu maaso ky'okuyigako kyaffe kikwata ku kutuukiriza enteekateeka ya Katonda oba ekigendero kya Katonda eri obulamu bwo. Lwaki Mukama yakuleeta ku nsi kuno yayagala obeeko ky'otuukiriza, naye osobola otya okubeera ng'okituukiriza? Gwe musomo gwaffe guno tutambudde nno, kubanga kaakati bwe tuli kino kitundu kya 24 nga tugenda mu maaso ne ky'okuyigako kyaffe kino kitundu kya 24. Weebuuza olinako bimeka, oyizeeko bimeka, naye osobola okusubscribinga n'osobola okufuna emisomo gino egyasooka ate n'emirala gye tugenda nagyo mu maaso. Ate era togaana kuweerezaako munno gw'olowooza nti omusomo guno guyinza okumugasa. Twajja nga tulaba ebintu bingi, naye omulundi kati akatundu ke tuliko kagamba ekimu ku bituyamba okutegeera enteekateeka ya Katonda oba okuteesa kwa Katonda oba ekigendero kya Katonda eri obulamu bwange, kwe kubeera nga ntegeera abantu abo Mukama bampadde okubeera nga bankolamu omulimu, okutegeera abo Mukama bakuwadde okukolamu omulimu. Akati ekyo nno kitundu kya 5 twalaba nti ekisookera ddala ekinyamba okutegeera entegeka ya Katonda oba okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwange kwe kumanya Katonda. Ekyokubiri kwe kubanga munda muggwe mulimu okuyaayaana okukola okuteesa kwa Katonda. Ekyokusatu kwe kweweerayo ddala gy'ali. Ekyokuna kwe kwesigama ku Mwoyo Mutukuvu. Kati tuli ku kya 5 twakirabako omulundi ogwayita, naye tetugenda kukyongerayo. Ti Mukama Katonda mu kutegeka omuntu mu kuteesa kwe yatuteerawo abantu abo abalina otukolamu omulimu kitusobozesa okutuukiriza ekigendero kya Katonda eri obulamu bwaffe. Omulundi ogwayita nakyogerako nembalaga nti Musa yakola mu Yoswa omulimu, Eriya n'akola mu Erisa omulimu, Mukama waffe n'akola mu 12 omulimu, Pawulo n'abeera nga gukola mu Timoseewo n'abalala nga Tito n'abalala bangi. Ate era ebyawandiikibwa bitulaga bangi. Ne Pawulo naye yakolebwamu omulimu Gamalyeri, era yateranga okwenyumiriza n'agamba nayigirizibwa ku bigere bya Gamalyeri. Kaakati ku mulundi ogwayita nayogera nti tetuteekeddwa kubeera bakyemeza. Mu nsi eyinza okubeerayo bakyemeza, naye eno mu bwakabaka bwa Katonda yo teriyo bakyemeza. Katonda yateesa nti omuntu alina okukolebwamu omulimu, alina okubeerako abamulera, alina okubeerako abamugunjula okumufuula ekyo kyateekeddwa okubeera. Akati tugenda kweyongerayo n'ekyo twakiraba omulundi ogwayita, naye tugenda kweyongerayo nakyo ekyokubeera nga tulina abantu Katonda batutadde wansi waabwe okubeera nga batukolamu omulimu ogunatusobozesa okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwaffe. Era ku mulundi ogwayita nagamba nti bw'oba tokkiriza kukakkana kubeera wansi w'omuntu Katonda gwakuwadde okubeera nga kukolamu omulimu, n'osooka kubeera muweereza w'oyo, oyinza okulemererwa okubeera omuweereza wa Mukama. Peetero ekisooka essuula 2 n'olunyiriri lwa 18 watulaga nti abaweereza mugonderenga bakama bammwe mu kutya kwonna, si balungi bokka n'abawombeefu, naye era n'abakambwe. Ebigambo ebyo abantu abamu bayinza ogati tebinyuma kuwulira, wandyagadde ogondere abo bokka abawombeefu n'abalungi, naye kigambo kya Mukama kiga nti n'abakambwe. N'abakambwe Mukama bakutadde wansi waabwe okubeera nga bakolamu omulimu, basobola okubeerako kye bakuyigiriza. Osobola okuyiga nti nze bwe naabeera nga nina abantu Katonda bantadde wansi wange okubeera nga mbakolamu omulimu, sijja kubayisa
nga gundi bwe yampisa oba nga bagundi bwe bampisa. Kwegamba ekyo nakyo oba wakiyiga okuva ku bantu abo. Bwabeera nga bo baali bakambwe n'oganze sijja kubakambuwalira nga abange bwe bankambuwalira. Naye Peetero kituyigiriza n'agamba, Peetero ekisooka 2:18 nti abaweereza mugonderenga bakama bammwe mu kutya kwonna. Si balungi bokka n'abawombeefu naye era n'abakambwe. Njagala tugendeko okwo mu Lubereberye tulabe Lubereberye 16 tumanyi kiki ekyaliwo wakati wa Saala ne Agali. Ekiseera kituuka nga kati waliwo obulabe wakati wa Saala ne Agali. Agali amaze okufuna olubuto nga kaakati naye muli yeewulira nti waali kubanga mukama we Saala yali alemeddwa okubeera nga ye afuna olubuto. Naye kati Agali ye omuzaana alufunye era muli yeewulira nga kati wa kitalo. Naye nga Mukama Katonda ye akyabala nti newankubadde omuntu ono Agali afunye olubuto naye era akyali nakubeera wansi wa Saala. Saala akyali mukama we akyamukolamu omulimu. Akati ekiseera kyatuuka Agali ne yeewaggula n'ava mu maka n'agenda. Naye malayika wa Mukama n'amusinkana nga bwe tugenda okusoma mu Lubereberye ssuula 16 olunyiri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda. Wagamba nti ne malayika wa Mukama n'amulabikira awali oluzzi olw'amazzi mu ddungu. Oluzzi oluli ku kkubo ng'ogenda e Ssuuli. Olw'omunaana malayika ayogera ne Agali. N'ayogera nti Agali muzaana wa Salaayi ovaawa era ogenda wa? Agali n'addamu. Naye n'ayogera nti nziruka mu maaso ga mugole wange Salaayi. Olw'omwenda ne malayika wa Mukama n'amugamba nti ddayo eri mugole wo ogonde wansi w'emikono gye. Ddayo mu mikono gya mugole wo ogonde wansi w'emikono gye. Lwaki? Katonda gwe yali yamuwa omukolamu omulimu. Nga yeewaggudde olw'embeera eyaliwo wakati waabwe ng'ababiri emuleetera okuwulira nti kaakati kaŋŋende kale. Naye malayika wa Mukama mugamba ddayo ogonde wansi w'emikono gy'oyo Mukama gwe yakuwa okukolamu omulimu. Bangi bayinza okulemererwa okubeera nga tebatuukiriza kigendererwa kya Katonda eri obulamu bwabwe naye nga kivudde ku butagondera abo Katonda be yabawa okubakolamu omulimu. Era bangi beewaggudde mu mbeera ng'eyo gye tulaba kuba ekiseera kyatuuka ne kibeera nga Agali alina okuva awali Saala agende. Naye kino tekyali kiseera kya Agali okuvaawo. Yali avuddewo mu mbeera yakwewaggula. Malayika amugamba genda oddeyo mu mikono gya mugoleewo ogonde wansi w'emikono gye. Kaakati otegedde Mukama Katonda be yakuwa okukolamu omulimu. Ogonze wansi waabwe bakolemu omulimu oba weewaggudde n'ovaawo. Okwewaggula n'ovaawo kusobola okuleetera oba okulemesa. Kusobola okulemesa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Kubanga ovuddewo ng'omulimu Katonda gwe yayagala abantu abo bakukolemu nga tegunnatuukirira. Mu Luganda twandika nti ovuddewo ng'oli wa kibogwe nga tonnatuukirira. Naye omulimu Katonda gw'ayagala bakukolemu gukkirize gutuukirire olyoke oveewo mu biro ebituufu. Nga Agali bwe yatuuka n'avaawo mu biro ebituufu. Naye wano okusooka yali yeewaggudde bwewaguzi. Mukama mugamba ddayo eri mugole we ate ogonde. Naye nga kiki ekimuleetera muli okuwulira okutuuka awo? Kubanga ye yalaba ng'akulaakulanye okusinga mugole we oba mukama we. Yafunye olubuto. Kati awulira ng'aganze nnyo eri Ibulayimu okusinga oli mukama we.
eriyo ebintu ebimu bye tusobola okuwulira nga tutuuseeko mu bulamu buno ne bikuwuliza nti oli wa kitalo nnyo eri oyo Mukama Katonda gwe yakuwa okubeera wansi we, naye si bwe kiti bwe kirina okubeera, kubanga kisobola okukulemesa. Tulina okutegeera ebiro bya Mukama, tulina okutegeera entegeka ze, ti Mukama yantegekera kubeera wano wansi woono paka ddi, era n'obeera nga mu kiseera ekituufu ye Mukama yennyini yakujja mu kifo ekyo okutwala mu kifo ekirala. Tujja kulaba eyo mu maaso nti olina n'okumanya ekifo Mukama wa wakutadde. Naye kakati tukyali ku kino nti baani abo bakuwadde okubeera nga bakukolamu omulimu n'ogonda. Mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'okusatu olunyiriri lw'11 n'olw'12. Bassekabaka ekyokubiri essuula ya kusatu olunyiriri lw'11 n'olw'12. Tulaba nga kabaka Yekosafaati yali ayagala okuwulira ekigambo ekiva eri Mukama, naye mu kiseera ekyo Eriya yali nga takyaliwo. N'abuuza ekibuuzo kye tugenda okulaba. Bassekabaka ekyokubiri 3:11 nti naye Yekosafaati n'ayogera nti tewali wano nnabbi wa Mukama, tubuulize mu ye eri Mukama. Awo omu ku baddu ba kabaka wa Isirayiri n'addamu n'ayogera nti Erisa mutabani wa Safati wano eyafukiriranga amazzi mu ngalo za Eriya. Nga waliwo Erisa yali muweereza eyaweereza nga akakkanye ng'agonze wansi wa Eriya, n'atuuka n'okubeera nga yamufukirira amazzi ag'okunaaba mu ngalo. Kasita Yekosafaati yawulira ekyo n'amanya nti oyo eyagonda wansi wa Eriya ateekeddwa okuba nga obusobozi obwali mu Eriya nga buli mu ye. Era olw'12 Yekosafaati agamba, awo Yekosafaati n'ayogera nti ekigambo kya Mukama kiri naye. Awo kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati ne kabaka wa Edomu ne baserengeta gy'ali, ne baserengeta eri Erisa eyali omuweereza wa Eriya eyafukiriranga amazzi ku nabbi Eriya, eyamunaazanga mu ngalo, eyamugonderanga. Nti Mukama Katonda yateeka Erisa wansi wa Eriya, Eriya asobole omukolamu omulimu. Bw'oba oli musomi wa Bayibuli osobola okumanya oba Erisa, bw'oba oli musomi wa Bayibuli osobola okumanya oba Eriya yali omu ku abo abalungi abawombeefu oba yali omu ku bakambwe. Naye Katonda gwe yali yateekawo oba yali omu ku bakambwe oba yali omu ku bawombeefu oba yali omu ku balungi ngeri gye twalabye mu Peetero, naye Mukama gwe yali yawa okubeera nga yakola omulimu mu Erisa. Kakati nga tweyongeddeyo, katuddeko emabega mu ssuula ey'okubiri. Mu ssuula ey'okubiri Bassekabaka ekyokubiri essuula ya 2 okuva ku lusooka okutuuka ku lw'10 waliwo ebintu bingi ebimu ŋŋenda kubiyita mu buyisi katono, naye tulaba ekyaliwo nga Erisa agaanye okuva ku Eriya, agamba ntambula naawe. Nga lwaki amwesibako nti ntambula naawe? Kubanga Erisa yali ategedde nti Eriya nabbi Mukama gwe yali yamuwa okubeera nga amukolamu omulimu, amulemerako. Katusomeyo okuva ku lusooka, Bassekabaka ekyokubiri essuula ya 2 okuva ku lusooka. Awo olwatuuka Mukama bwe yayagala okulinnyisa Eriya ng'embuyaga ez'omuzimu mu ggulu, Eriya n'agenda ne Erisa ng'ava e Girigaali. Olwokubiri, awo Eriya n'agamba Erisa nti beera wano nkwegayiridde kubanga Mukama antumye e Beseri. Erisa n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu, emmeeme eyo nga bw'eri ennamu, sijja kukuleka. Awo ne baserengeta ne bajja e Beseri. Nga Erisa alemedde ku musajja oyo gwe yategeera nti ono Mukama gwe yampa okubeera nga nkolamu omulimu.
yamulemerako. Awo abaana b'abannabbi abaali e Beseri lwe lwokusatu ne bafuluma eri Erisa ne bamugamba nti omanyi nga Mukama anajjawo mukama wo ku mutwe gwo leero? N'ayogera nti weewaawo mmanyi mwe musirike. Akati ku lwokusatu olwo nina kye njagala tuleme kubuusa maaso, ayogedde ku baana b'abannabbi. Bayibuli y'Oluganda yakiyita abaana b'abannabbi, naye ez'Olungereza zikozesa ekigambo nti School of Prophets, nga kitegeeza nti abo abaabeeranga bannabbi mu ndagaano enkadde baabeeranga ne gye bagunjulirwa, baabeeranga n'ekifo kye bateekebwateekebwamu, baabeeranga n'ababateekateeka. Nga kati bwe tulaba nti Eriya yateekateeka Erisa, kati waliwo abaana b'abannabbi abayitibwa abaana b'abannabbi, nga kitegeeza abantu abaali bagenze eri bannabbi abaabasooka okubeera nga abakolamu omulimu nabo basobole okufuuka bannabbi mu kiseera kyabwe. Lwe lunyiri olwokusatu. Olunyiri olwokuna, awo Eriya n'agamba Erisa nti beera wano nkwegayiridde kubanga Mukama antumye e Yeriko. N'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu n'emmeeme yo bw'eri ennamu, sijja kukuleka. Awo ne bajja e Yeriko. Amulemeddeko. Olwokutaano, awo abaana b'abannabbi abaali e Yeriko, ne Yeriko nayo waaliyo ettendekero, eggunjuliro ly'abannabbi abato abaayigiranga ku bakulu Mukama be yali abawadde okubakolamu omulimu. Olwokutaano luga nti awo abaana b'abannabbi abaali e Yeriko ne bafuluma eri Erisa ne basemberera Erisa ne bamugamba nti omanyi nga Mukama anajja mukama wo ku mutwe gwo leero? N'addamu nti weewaawo mmanyi mwe musirike. Katweyongereyo. Olw'omukaaga, awo Eriya n'amugamba nti nkwegayiridde beera wano kubanga Mukama antumye e Yoludaani. N'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu n'emmeeme yo nga bw'eri ennamu, sijja kukuleka. Awo abo bombi ne batambula. Kye njagala ennyo tutunuulire wano kwe kubeera nti nno ono akolebwamu omulimu amanyi ani ateekeddwa kumukolamu omulimu, era amugamba sikuta. Tulina kubeera ffenna okutuusa nga omulimu Mukama gwe yayagala Eriya akole mu Erisa nga gutuukiridde. Erisa teyejja mu kifo, Erisa teyatoloka, Erisa teyeewaggula okutuusa ng'ekiseera Katonda kye yamuteerawo okubeera ng'omulimu Eriya gwalina omukolamu gutuukiridde. N'alyoka abeera nga kati yalabika nga yazze mu kifo ekibaddemu mukama we Eriya. Olw'omusanvu luga nti awo abasajja 50 ab'oku baana b'abannabbi ne bagenda ne bayimirira okuboolekera wala nabo. Awo bombi ne bayimirira ku Yoludaani. Era awo Eriya n'addira omunagiro gwe n'aguzinga wamu n'akuba amazzi ne gayawulamu eruuyi n'eruuyi, n'okuyita ne bayitamu bombi ku lukalu. Awo olwatuuka bwe baamala okusomoka, Eriya n'agamba Erisa nti saba kye nnaakukolera nga sinnaba kukuggyibwako. Kaakati abamu awo tetutuukawo, tetulinda kutuukawo okubeera nga Katonda gwakuwadde okukolamu omulimu nga yayagala okubeera nga alina kyakulekera, oba yalina gy'alina okusindika, oba alina w'alina okutuuza. Kati oluusi tetulinda abo abatuweereddwa tukolamu omulimu, tumaliriza nga tupakunkana ne tuvaawo. Ebiseera ebyo waliwo eyayogera ekigambo ne kintiisa n'okuntiisa, ng'agamba yali musumba naye nga omu ku baweereza be yajja waali n'amubuuza nti onompa ddi obusumba. Ekigambo ekyo bwe nakiwulira kyankanga nnyo, ne mugamba nti ddamu mpulire kiki kye yagamba nti onompa ddi obusumba. Ne mbuuza omusumba we nti gwe wamuddamu otya? Nti ne muddamu nti obusumba si nze mbugaba. Ne mugamba wamuddamu bulungi. Si lwakuba nti nno owooluganda oyo oba omuweereza oyo yali teyayitibwa kubeera musumba, ateekeddwa kuba nga yayitibwa okubeera omusumba, naye ng'ebiro byali tebinnatuuka, ebiseera byali tebinnatuuka
okubeera nga musumba we Mukama gwamuwadde okubeera nga mukolamu omulimu okubeera nga kati amuta n'amusabira okumuwaayo okubeera nga naye kati musumba. Kati emirundi egisinga tetuganya kadde ako kutuukirira, tumaliriza nga ffe twevuga, tumaliriza nga tuwagaanya tuwaguza. Kakati ono teyawagaanya, Erisa teyawagaanya. Kati mukama we yamubuuza kiki kyemba nkukolye nga sinakuggyibwako. Erisa n'ayogera nti nkwegayiridde emigabo ebiri egy'omwoyo gwo gubeere ku nze. Era bwe kityo bwe kyali n'afuna emigabo ebiri. Olw'ekkumi lugamba nti n'ayogera nti osabye kizibu, naye bw'onondabanga nga bwe nnaakuggyibwako kinaaba bwe kityo gy'oli, naye bw'otondabe kibe tekiibe bwe kityo. Bw'otondabe tekiibe bwe kityo. Kiki wano Eriya kyagezako kutegeeza Erisa, amugamba nti bw'onondaba nga nkuggyibwako, bw'onaasigala ng'okyagendera wamu nange nentuuka ku kaseera ako kokuba nga nkuggyibwako n'ogumiikiriza okutuuka ku kaseera ako, ekyo kyosabye kigenda kukubaako eky'emigabo ebiri. Naye bw'otondabe tekiibe bwe kityo. Era Erisa yagumiikiriza nayeeyongerayo ne mukama we okutuusa nga mukama we amuggiddwako n'afuna emigabo ebiri. Nti Eriya bye yakola ye Erisa yabikubisaamu emirundi ebiri. Buli kye yakola ye yakikubisaamu emirundi ebiri. N'ebyo ebyali bigambiddwa Eriya okubeera ng'akola n'agenda nga tabikoze, Erisa yabituukiriza. Naye ate tulabayo ekikwasa ennaku mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'okutaano gye tumanyi obulungi nti Erisa naye ng'alina omusajja gwe yali ateekeddwa okukolamu omulimu gwe bayita Gekazi. Mu ssuula eno mugimanyi eyogera ku Nayamani omugenge, omusajja yali omukungu w'e Busuuli. Bwe yajja Erisa n'amaliriza ng'amuwonyezza, naye n'agaana, Erisa n'agaana okutwala ku ebyo Nayamani bye yajja nabyo, n'agaana. Kati omuddu oba omuweereza we, omuweereza wa Erisa gwe bayita Gekazi, ye n'agamba tubonyeebonye ebbanga ddene, tumaze mu bwavu ebbanga ddene, nkulubbuka n'omusajja ono. Kakati baleese, Mukama aguddewo, tufunye obugagga, omusajja atuleetedde ebintu, yatwetikira ebintu okuva e Busuuli. Kati ye mukama wange abigaanye, nze ka ŋŋende mbyefunireko. N'atambula n'agenda. Bw'oba osomye okuva ku lunyiriro olwabiri okutuuka ku 27 bingi awo. Naye Gekazi tumulaba nga ye tagoberedde mpisa ya mukama we ey'okugamba nti bwe tuba tuweereza Mukama tetumuweereza lwa bintu. Mukama bw'aba yagadde otuwa ebintu abituwa, naye bw'abeera tatuwadde tetumuweereza lwa bintu. Musajja wa Mukama Erisa n'agaana ebintu, omuweereza we Gekazi n'agamba nze mbyagala, n'abigoberera, n'abikununkiriza, n'alyoka ne bimuleetera n'okulimba, kuba atuuka n'okulimba n'alimba. Naye ebintu okubifuna yabifuna, naye nga si yali entegeka ya Mukama. Era ne Mukama wamuga nti kyekiseera ggwe okutoola ebintu okuva mu mukono gw'omusajja oyo. N'amaliriza ng'amugamba nti kaakati ebigenge bibadde ku Nayamani byegatte naawe, era n'aba mugenge okuva ku lunaku olwo, n'aba mugenge. Akati kiki kye tuyiga wano nti omusajja ono Gekazi ekisooka yatufiiriza. Yatufiiriza ki? Nti Erisa ye yafuna emigabo ebiri ejja omwoyo eyali ku Eriya. Gekazi senga naye yagumiikiriza n'amanya nti omuntu ono Mukama gwampadde okukolamu omulimu, n'abeera naye mu mbeera zonna, n'agoberera enneeyisa ye, n'agoberera buli kimu, yanditufunidde emigabo 3. Omwoyo wa mirundi 3 yandibadde abeera ku Gekazi, naye mu kifo ky'okubeera n'omwoyo
gwa migabo 3 yafunamu bigenge. Kakati kikulu nnyo okutegeera baani Katonda bakutadde wansi waabwe okukolamu omulimu n'ogoberera ebyo ebibakwatako nga bwe twatandise eri nga tulaba mu Peetero. Mukama abeere nammwe era bakole bulungi. Amiina era amiina.